Abooluganda Mukama omulungi yeebazibwe, mbalamusizaako nnyo mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda abeera omulamu. Neebaza Katonda nange ampadde omwaganya okubeera nga mperezaako gye muli. Weewaawo nga tetugenda kuyisa budde bwonna, tumaze okuwoola Omwoyo Omutukuvu, ate era katugende mu maaso n'ekigambo kyaffe kino. Twebaza Katonda mwenna abatwegasseeko okubeera mu kusaba n'okusiiba wiiki yaffe eno nga wiiki yaffe esembayo egenda okubeeramu ne overnight, naye nga Mukama azze okukola revival. Haleluya. Nsabye nti obeere omu kwabo abagenda okubeera bakyusibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Nyanirizaako mwenna abazze mu nnyumba ya Mukama, Sister Olivia Promising nkwaniriza, Sister Najengo Janati nkwaniriza, na mwenna abagenda okuneegattako mbaaniriza nnyo mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Kale katugende mu kigambo kya Katonda. Haggayi 2 agamba nti gamba nno Zerubbaberi mutabani wa Seyalutiyeri ow'essaza lya Yuda ne Yoswa mutabani wa Yekozaddeeki. Kati naawo Mukama agamba nze naawe awali Seruwateri ow'essaza lya Yuda. Seruwateri teekawo erinnya lyo n'erinnya eddala. Mukama omulungi yeebazibwe. Mutabani wa Yekozaddeeki, kabona asinga obukulu, abafisseewo ng'ayogera nti abafisseewo. Bw'aba agamba nti abafisseewo, kitegeeza waliwo abaaliwo naye nga kati tebakyakola ki? Tebakyaliwo. Mukama omulungi yeebazibwe. Olunyiriri olwokusatu agambye, ani asigadde mu mmwe eyalaba ennyumba eno mu kitiibwa kyayo ekyasooka? Ani muzuukire Katonda. Bayibuli egamba nti ife nze naawe tuli yeekaalu ya Katonda. Yeekaalu ya Katonda ye nnyumba. Mukama omulungi yeebazibwe. Yeekaalu ya Katonda ye nnyumba, yeffe Mukama mwatuula. Kitegeeza nti waliwo abaaliwo ate waliwo abasigaddewo. Mukama omulungi yeebazibwe. Naye Mukama abuuza gwe asigaddewo akyawulira ekigambo kya Katonda, oba oliawo nga tonnaba kugwa, oba oliawo nga tonnaba kubivaamu, nti ani asigadde mu mmwe eyalaba ennyumba eno, eyalaba Nakirya Sawuya ekitiibwa kyayo ekyasooka? Amazima Katonda waliwo wabeera nga yakukozesa ng'ekitiibwa kya Katonda kirabika. Kati agambye era mukiraba mutya kaakano? Sawuya mumulaba mutya kaakano? Bwali okusinziira luli bwe yali, kanneegerezeeko nga nze. Ya Sawuya yali asinza, Sawuya yali atendereza, Sawuya yali asaba, Sawuya yali ayayanira okumanya n'okutegeera ekigambo kya Katonda. Sawuya yali mukyala mwetowaze nga muwombeefu. Sawuya yali mukkakkamu. Sawuya yali muwulize. Naye kaakano kiki? Mukama abuuza, mwe mugiraba mutya? Mukama waagendera okubuuza nti mwe mugiraba mutya? Omuntu oyo omulaba otya? Sawuya oyo omulaba otya? Luli bwe yali, amazima si bwali. Kiki ekyabaawo? N'agamba temugiraba nga tekyali mukaabuntu mu maaso gammwe? Haleluya. Mukama Katonda okugamba nti nno temugiraba nga tekyali mukaabuntu, kitegeeza luli wali omuntu akola ebintu Katonda ng'alaba ekitiibwa kye kirabisibwa mu ye. Mukama omulungi yeebazibwe. Naye kaakati mu butuufu wakyuka. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Sawuya yali asaba kati takyasaba. Sawuya yali tayomba kati kati ayomba. Sawuya yali nga mukakkamu kati mukambwe muzibu, mukaawu muzibu. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Sawuya eyali asinza nga kati takyasinza. Neegereza ku nze kati naawe weekebere. Ogambe mazima ddala luli nalinga nkola bwe nti, naye kati ki ekyabaawo? Mukama omulungi yeebazibwe. Twagala okumanya okutegeera
bw'obanga wali ekitiibwa ekyasooka kyali kirabisibwa mu ggwe kiki ekyabaawo. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Njagala okubabuulira kana akaseera ke tulimu kakuzzibwa bujja, naye Mukama Katonda agenda kuzza obujja ng'osoose okubeera nga weerongoosezza, ng'osoose okubeera ng'otereezezza obulamu bwo, ng'otereezezza omutima gwo. Nojjukira wa Bayibuli kyeva egamba nti jjukira we wagwira ojje weenenye. Waliwo ebintu ebyawamba omutima gwaffe oba oli awo ne bituleetera okubeera nga kati ekitiibwa kya Mukama tekikyalabisibwa. Sitaani afuukudde enfuufu ebiseera bino. Amiina. Mujjukire nti tuli baana ba Katonda, tuli mu nsi naye tetuli ba nsi. Tulekerawo okutunuulira ebintu eby'ensi. Mukama omulungi yeebazibwe. Oba oliawo oyinza okubeera nga waliwo oba kaŋŋambe nga nze Sawuya nina kyenkunyiizizza nga nina kyenkoze. Totunuulira nze Sawuya nti nze nkikoze. Mukama omulungi yeebazibwe. Bw'onootunuulira nti Sawuya nkoze bw'ati, awo Sitaani amaze okuwamba. Amaze okuwamba omwoyo gwo, amaze okuwamba endowooza yo n'okunafuya okukujja ku mulamwa. Ogenda kugamba Sawuya nankola bw'ati, Sawuya si yandi nkoze bw'ati. Naye nga bwe tuli abaana abaazaalibwa omwoyo, nga tuli ba mwoyo, tugezeeko okulaba nti oyo si Sawuya wabula Sitaani yayingidde mu ye. Kati ekyo kye mba nkukoze kiyinza okuzikiza ettabaaza yo n'osigala okubeera nga tokyayaka. Mukama omulungi yeebazibwe. Wandiba nga obadde olina by'osabira oba nga walina nga by'osabira naye nga tonnabifuna, nekikuleetera okuggwaamu amaanyi, nekikuleetera okuggwaamu essuubi, nga gwe yali ng'ayimirira n'ogamba nti kansabe nga tokyasaba, nga gwe yali ng'ayimirira n'ogamba nti kanyimirire ku lw'abantu abalala nga tokyakola ki, nga tokyayinza kuyimirira olw'ensonga eyo nti waliwo akumazeemu amaanyi. Mukama omulungi yeebazibwe. Nze kyemmanyi Mukama yaleese ekyawandiikibwa kino ng'ayagala twetereeze. Abaweereza ba Mukama tubadde tuweddemu amaanyi nga tulina ebitweraliikiriza bingi. Mukama omulungi yeebazibwe. Ekireetera ekyo okubeera nga ekitiibwa kya Katonda tekikyalabisibwa bingi bye tweraliikiridde. Bayibuli waliwo weetugambira mu Matayo nti temweraliikiriranga nti munaalya ki. Abamu tweraliikiridde kuweerera baana, abalala tweraliikiridde tunaalya ki, abalala tweraliikiridde ne tutunuulira embeera eziriwo ezitambula nti abaana baffe banaakuumibwa batya. Naye nga Katonda waffe waali. Mukama omulungi yeebazibwe. Naye nga Katonda waffe ye Katonda ayinza byonna. Mukama omulungi yeebazibwe. Okweraliikirira nga kukuwambye n'oggwaamu amaanyi, buli w'owambibwa omwoyo gw'okweraliikirira amazima oba tokyasobola kuyimirira era n'ekitiibwa kya Katonda kiba tekisobola kulabikira mu ggwe olw'ensonga Sitaani y'aba amaamidde mu bulamu bwo. Bayibuli etugamba teyatuwa mwoyo wa kutya, yatuwa omwoyo w'obuvumu. Mukama omulungi yeebazibwe. Temugiraba nga tekyali mu kaabuntu. Sawuya temumulaba nga takyategeerekeka. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Tukomewo tudde eri Mukama Katonda. Katonda waffe alina ekisa. Olunyiriri olwokuna agambye era naye kaakano beera n'amaanyi ayi Sawuya bw'ayogera Mukama, era beera n'amaanyi ayi Nakirya, ayi kanisa ya Mukama afaayo, beera n'amaanyi. Mutabani wa Yekozaddeeki kabona asinga obukulu, era mubeere n'amaanyi. Wanaayogera ku muntu omu nga nze ate naayogera ne ku kibiina kyonna nga Mukama Afaayo International Church nti tubeere n'amaanyi. Kristo Yesu ge maanyi gaffe. Kitegeeza buli we tuba nga tetulina maanyi, kitegeeza Kristo abeera yaseseetuse munda mu ffe. Mukama omulungi yeebazibwe. Nga tunaabeera n'amaanyi biki bye tugenda okukola. Mukama omulungi yeebazibwe. Tugendeko mu by'omu mirembe ekyokubiri 27 olunyiriri olw'omukaaga tulabe Yosamu ye yakola atya.